Waliro waliwo omukyali yankubidde kasimu. She's an artist naye nga alina grievance ku producer ow'amaanyi gwe bayita Andre mbw amusabiriza, you know, Andre ayagala yeebake naye. Bamuyita Nadia. How are you, Nadia? Obulamu bugamba ki? Oli bulungi? So wambuliddemu ku ssimu, but nengamba me I cannot protect you to that extent. Kujjako nti share your experience n'abawagizi bo abandiyagadde bamanyi what is really happening. So katunnyonnyole what is exactly happening. Kyekiriwo. Mbabuuzaako mwena abalaba roundabout. Nzaale ku roundabout nze Nadia Rania, ndi muyimbi era upcoming. Ensonga zino zajja weziti. Nali nina producer omu gwe nkola naye bamuyita Expand the Beat. Ningamba kankoleko ne Andre kube yaliko namwe mukimanyi yaliko. Ningende wa Andre nga njagala okukola naye oluyimba. So oluyimba lwe yasooka okumpa oluyimba lwali lumenya nga keys ziri waggulu. Ne mukubira essimu ne mugamba tukoze oluyimba naye oluyimba nga mpulira nnyimba naye ninga nga akaaba. He was like nabadde nkimanyi naye nabadde nindi okole ki ontegeeze. Ne mugamba kati do something about it. He was like fine. Nensirika. Then he called me nangamba nakoze oluyimba olulala. Nengamba fine ngenda kuyitirayo tulukole. So olunaku lwennyini lwe yangamba lukwata oluyimba olukolerewo ne mugamba fine nze sikiinaako buzibu. Nenkola oluyimba ne Andre. Bwe namayiza oluyimba ne lugwa bulungi nze nakwata ekkubo ne muviira. Then olunaku bwe lwatuuka nga nkubira essimu oluyimba lwe lwawedde nnyabo tolukime nengendayo okukima oluyimba nasanga ataddemu amaloboozi ge ng'olwo neefuuse collabo whereby I didn't ask for a collabo from him. Saasabako collabo eri Andre. Kakati ne mubuuza ngate wataddemu amaloboozi nangamba nti wanyimbidde bulungi ate oluyimba nalwagadde waluyimbye bulungi. Konze kiri fine. Naye bw'obeera gwe ng'oli muyimbi atandika obutandisi okoze ne producer ow'amaanyi ate nga muyimbi w'amaanyi ekitegeera nagamba nakoze naawe na featurinze mu luyimba lwo kikuwa essanyu n'ogamba kiyinza okunteekako somewhere. So nawulira essanyu ne ngamba fine. Kati with time ne ngamba tukole ki? Tukole video. Tukokola video ne Andre mubuuza tukole naani. He's telling me anja kuwa produce video director okola naye. Kwanze kale nemuuzamu ne mubuuza nampa omwami bamuyita Heights Montage. Mukola ne Heights Montage ne tugenda ku shoot nampa olunaku bulungi nnyo. Twasookanga kubuuza Andre naku ki olugenda okufavoringa ng'agamba lunaku bwe luti. Yasooka not disappointing at the first time. N'agamba siriiwo ngenda simanga wa biki naye tujja kola olunaku bwe luti. Okitegedde. Bwe yatugamba olunaku bwe luti ne tugamba video director nankwe nangamba omanyi n'ekiriwo konza nangamba Andre agambye taliiwo ne tugenda kola olunaku bwe luti ne bwe luti. Ne mugamba well and fine. Akonfaminze video director nangamba akonfaminze konze kale sikinaako buzibu. Olunaku lutuuka nga video director atuuka mu kifo kye yali angambye tugenda okukwatira video. Tukute video bulungi nnyo ne tutuuka ssaawa eyo 7 gwa kiro Andre talabikako. Gayi kwe kungamba omanyi Nadia omanyi nti Andre tagenda kujja ng'amaze shooting ebyange byonna biwedde nangamba naye tofaayo ngenda funa engeri gye mukwasaganya shooting ebibye konze tekiina buzibu. Nangamba naye gwe tomukubira ne mbeerawo Andre saamukubira wayitawo sometime n'ampeereza message hi owaayi oli otya ne mugamba ndi bulungi oli otya nangamba ndi bulungi. Kati kwe kutandika omugamba Andre n'otajja ku shoot ate n'otangamba nakungamba nti togenda kubeerawo whereby olunaku ye yalulonda nangamba olunaku bwe luti lwogenda shootinga tetujja shootinga kwanze kale nendowooza olunaku lwampadde lumufavoringa nange lumufavoringa kuba nze ne bwe nali badde nga nina ebyokukola mba nina okunyigiriza koza oluyimba lwange you understand. Kakati shoot teyajja ntuuka ekiseera ne ngamba naye n'omwami ansumbuwa ampa hard time ku luyimba olwange ndusasulidde buli kimu nti sasulidde tapiyaringa ye bannange kikyo. Then he called me one time nali ngeze ku TV emu ku interview maliriza ankubira oliwa biki njagala kulaba ne mugamba kale kanzije ne nkwate ekkubo ne ngendayo ewuwe naye ne manager wange ne tugendayo bulungi nnyo ntuukayo nangamba tujja kukola biki ekigambo kyayogera tujja kukola. Then mama n'agamba ninayo akayimba kange mu studio akayimba jangu mbakingemu ekinji kyabe n'oyimba bulungi konze tewali buzibu. Kati jukira nti manager tatuuka mu studio bo muleka wano mu ddiiro you understand. Ntuuka mu studio atandika okunkwatira mugambo waayi oŋŋambye kujja kola ki kukola kubakinga ate ebyokunkwatira bivudde wano mugamba ngenda tutambula nve wano sigenda kubakinga okitegedde
onsabye nkubakinge ate kati otandise kunkwatirira kyo nensirika nagamba kati tugambe mbunkulidde tugambe nti nkulidde ako kenkuteko obukwasi nagamba he naye ompaako ddi you understand someone saying that akuyise jangu ombakingeko otuuse omubakinga ali mukukwatirira okitegeera nagamba niyo nogayo oba wakikula ki nesooka nensirika nemugamba tonakola oba nedda andika okungamba kale kankwateko you understand someone saying that mbukale kankwateko katono mbwe otidde biki nemugamba nonkubulire nkuwa ekitiibwa ekyawaggulu ennyo naye mbadde nsaba nga emaze okubakinga mu luyimba lwo nyamba ojje kuki oshootinge ekigwe just a simple thing jangu bakwate ebibyo kigwe byange byagwadda jangu video director kwata ebibyo kigwe gayi nagaana ngamba tujja kwata kyekigambo kyekyayogera kakati bwe twagenda nemukubira essimu nemugamba naye tukole ddi kati video director nankubye nambuuza mwamaliriza mutya ne Andre nemugamba Andre yagambye tujja kola olunaku bweruti nangamba olunaku lutuuka cause video director yangamba engeri gye wasasula ssente nyingi bwe tuba tugenda kuddamu okwata ogenda kusasula ssente just za kifo ne kuhayaringa camera ebisigadde tukole ki tubireke tonsasula kuba already wamala dde okumpa ssente cause naye bambi yali ankwatibwako ennaku agamba ompa ssente nnyingi bambi ate gayitajja kudisappointinga nenga bambi bimusobera talina kyakola olumu omukubira n'essimu nga takola ki takwata si that tayagala kukwata ni just that aba talina kyakugamba you understand nengamba bannange nkoze ntya gayi nemukubira kati lwali waliwo Saturday nali ku mulimu gye nkolera he called me it was raining right lwaggulo lusanga 12 mbu baby oliwa ngamba ono kuva dinga neisa baby nemugamba ndi ku mulimu obadde ogamba ki nangamba mbali njagala ogiyo ndabeko biki nkumisinga nengamba wulira shiti zampoleza bwe musaba neno jangu tukwate video takwata simu bw'aba alina kyayagala awakubira asoba n'ofukamira asoba n'ofukamira nga yalina kyayagala sokola akubira nga ayagala ki ng'ali mu kuŋŋamba ŋŋende yeewuwe okole ki era muwaako nawe nga bw'okimanyi kujangu empuli yankumisinga njagala kulabako you understand so in other words video yonna okugaana okuba nti agibeeramu is because ayagala omuwe ku sex muwa sex ate n'ekyalo ndala handi oba osasudde ssente zo bwe tunaagamba nti bannaye okole nono video okole nono producer okole noli nga bonna ogenda obawaako oba ogenda kukomawa abayimbi abamu wa kolabo omusasulire ekya kolabo Andre mwamuwa ssente oba byabwereere era olwedde oba olina okusasula you understand oba olina okusasula kati era bajackster bwe naagamba nti nkole ne producer gundi muweeko ate nga musasudde ssente nkole n'omulala muweeko ate nga musasudde ssente mba ngenda kukomawa mba naagaba nkomewa wadde bagamba mbu ekitagwawo kikuwenga banaye kisinziira ekyo mukikodowalira you understand kisinziira sisobola kuwa ssente jackster Andre bawa Angela Katatumba katata akusaba kakyanga ina Angela Katatumba naliko olumu ku TVM nga ndaba Angela Katatumba she's saying for me I'm pushing in with Andre bichi I looked and I was wondering nengamba ono omukyalo wabyayogera abitegeera oba just ayogera bwogezi because you cannot tell me oyina gayiwo naye byakola abaana you understand it is hurting like gwoyogera yogamba you proud even to have him nti Andre bawange what and what ninga byakola abaana si birungi kozi bangi nnyo baabikola kozi nze nga bondaba wano Jackster siri mulungi nnyo ali awo nti ntiisa nti oba ki ninga waliyo abaana abalungi whereby nga balina talent they are beautiful so gwolowooza what exactly do you want kiki kyoyagala out of it nze kyenjagala Andre sente zensipendi nze sizaagala sikola ki niye mbadde njagala ampe oluyimba lwange nga taliimu ampe singo yange wagimusabye n'agikuma yes bw'omukubira essimu takwata bw'ogezaako okumuriikinga tewali woyinza mufuna ninga essimu ebeerako okitegeera bw'omuweereza message ku WhatsApp aziraba waliwo this gundi ey'okumutinga like nga tolaba bu bluetick aziraba naye taddamu you understand takuddamu ne bw'omugamba nti kino nekino kasita obeerako nga gwolina ekiki ekyamagezi ky'omugamba takuddamu naye bibeera nti jangu ompeeko biki byomugamba kati oli wanzije biki awo akuddamu mangu okitegeera naye ekyogamba nti oli mumugamba nti njagala kola bwenti ne bwenti tebagambe nti obadde n'affair naye oba yakukyayi Sina affair do you have the evidence that backs this I do have the evidence
nina WhatsApp zona zabadde nga nsindikira jangu ompeeko jangu ewange mbwe mpewo enfuuwa jangu biki weebityo byonna mbiyina Jackster. So in other singa amuwaako singa video yajjadda singa yajjadda ninga whereby takikoze nze nzekka whereby kyensaba omulanga gwange guli nti singa gavumenti etuyamba ne tufunayo institute training aba producer kale nga bawala nga bolaba nti tuinayo badj abawala Mary Jo baani abo bwe batyo bakwanguyiza ekintu ogenda ku DJ's box nemugamba munene n'akayimba bwekitv akuyamba producer gwe nakafunamu obuzibu mu baproducer bonna kuba baana bangi eyo ba upcoming ekitegeera nga bagezako they hustle they do what namukozesa naye n'atamuyamba ngenda kupushingira ngenda kola bwenti ne bwenti naye n'atakikola okitegeera just because nti amaze okukola kyakola ate ogenda kuloopawa. Ogambye oluyimba mwalutandika ddi? Last year in August. Up to now. Ayagala omuweko animal dancing ayo katerere. Nalabye nga like when nabeera ku kino nembeera awo oluyimba omubanje oluyimba tukoli wano. When you come reception yeringa eddiiro, you understand? Then you go n'oyita mu kakubo